Mu nnaku ntono nnyo eziyise mu lutwalo lwa Parliament olwasoose, Parliament bwetyo yayisizza officially mu butongole era ne bakakasa okusalawo kwa Museveni okubeera ng'ayongeza kuba ku muwendo ogw'abaminisita. Munnange nga bwe kiri nti Museveni ebintu abikola mu ngeri gy'ayagala okusobola okufunira abantu be emirimu era n'okusobola okugumya NRM buli wamu, era ng'akimanyi bulungi nnyo nti omusimbi ogw'omuwa omusolo ne bwe gugenda ku abo abasobola okubeera nga bamuyambako wansi mu bintu ng'ebyokubba akalulu, mu bintu ng'ebyokufufuggaza opposition, ekyo si kikulu, era akozesa sente z'omuwi w'omusolo zennyini okusobola okubeera nga ayinjuwaza afunira abasajja be emirimu nga ba RCC, ba RDC n'ebirala. Kakati munnange Museveni yataddeyo ekiteeso ekyokubeera ng'ayongera ku muwendo gw'abaminisita mu gavumenti era ne kiyisibwa ne kikakasibwa era nti bonna abaliwo essaawa eno ba cabinet ministers ne ba state ministers bwe batyo bakwongerwako okusukka kwabo constitution beerambika 21 mu kategori zombi. Kakati bwe batyo bagenda kubeera nga bongera ku muwendo gwa cabinet ministers okosa ne ba state ministers, ba junior ministers. Kakati munnange okusalawo kuno kwaddiridde motion oba ekiteeso ekyaleeteddwa ku floor ya Parliament oluvannyuma lwa Prime Minister Robin Nabbanja nga kyajje akakasibwe okusa ne Vice President Jessica Alupo nga kye bajje bakakasibwe. Nabbanja bw'atyo munnange mu kwogera kwe nga aleeta annyonnyola aleeta ekiteeso mu Parliament nti General Museveni yabadde asazeewo okulaba nga agaziya ku executive okusobola mbu okutumbula ku nkwasaganya y'emirimu gya gavumenti mbu okusobola okwaŋŋanga ebyetaago by'eggwanga. Awo kati olubatandise ng'agamba nti okusobola okuddukanya eggwanga General Museveni yakirabye nti waliwo obwetaavu okubeera nga bongera ku muwendo gw'abaminisita ba cabinet ministers okuva ku 21 paka ku 3. Kakati gwe ojja kwebuuza ye nga tumanyi bangi nnyo, nedda bagenda bakubyamu kati ate omuwendo gw'aba ministers abalala okuva ku 21 paka ku 51. Jukira nti balina abamamyuka, balina baki, balina bajjuni, balina kugamba bwe batyo bwe bawera mu bungi. Kakati era n'agamba nti Uganda mu population mu bungi bw'abantu bususse, bw'abantu bangi nnyo kati mu Uganda, era nti obuweereza bulina nabwo okubeera nga nabwo bugaziwa olw'ebyetaago ebingi. Ne weebuuza nti kakati Uganda ne Tanzania oba Uganda ne Kenya waliwo n'ensi nga zo zitusinga abantu. Kakati mbu tulina obwetaavu bungi nnyo era nti pressure balina nnene nnyo mbu mu buvunaanyizibwa mu byobufuzi balina obuvunaanyizibwa bunene nnyo obwetaagisa okubeera nga bukavaringibwa bwe basobole okubeera nga batuusa empeereza ku bantu. Okitegeera babatuuseeko empeereza, temuwakana kaakati munnange Nabbanja ayogera nti programs nnyingi nnyo eza gavumenti. Kakati nno wano aleeta anyura ku programs ayogerako Parish Development Model emyoga mbu okukosa mbu ne programs ze balina ez'okwaŋŋanga obutonde bw'ensi byonna byetaaga mbu dedicated ministerial
oversight okweshuwalinga effective implementation. Muganda wange ayogera ku myoga ne parish development model naye bw'omugamba ati kati kikiriratinga n'okumenya kw'abantu bizinesi zaabwe ati kubanga watugamba omukazi w'omu katale yasiti yeetaaga bwetaazi mitwalo 10 kyokka wali enajjembe tulaba akatale ati mwakamenya neewalala muze mugira ate abantu abwe mwogerako basingle mothers bannamwandu ate nga mubayisiza bubi nnyo. Simanyi ansa gy'ayinza kuwa naye kati yatuwa ayogera ku myoga n'ayogera ku parish development model bwe batyo bafumba ekintu kyabwe. Kaakati munnange atujjukira ono bamuyitanga kifaananyi byayogera asoma bisome kati afunye ebiragiro ku birigeno Museveni genda olumala okwapuruvinga nga oyisizaawo ekiteeso. Kaakati muganda wange bano batugamba mbu service delivery mbu baministers abangi be bagenda okusobola okukola ekyo mbu waliwo yayogera ku kigambo specialization kwegamba nti buli gwe bakwasizza ewantu kati nga bwolaba nameere awo nti abatagenda kusagaasagana kubeera ng'atunuulira ewalala wonna wonna bw'agenda kuba ali awo aspecializinze awo. Kakati munnange waliwo Chaka County MP Jackson Kafuuzi bwe bamu kwabo abawagidde Deputy Attorney General naye n'akakasa nga bonna bagamba kituufu nnyo cabinet size erina okweyongerako kubanga tulina challenges nnyingi nnyo naye bano bonna balina okusasulwa. Jjukira omuwendo gw'aba RDC RCC gonna gweyongedde nabano kati balina okusasulwa omusimbi omuyitirivu ennyo. Ekyebuuzibwa omusimbi ogwo omuyitirivu gwe basasulwa ddala bw'ogukubyamu oba bw'ogukwata n'ogukubisaamu service delivery oba abantu obuweereza bwe bafuna omusimbi ogwo gutantamawo kugamba gwolaba gujja mu mbeera eyo guzitowa kyenkana ki bw'oteeka ku minzaani obuweereza butuuka ku bantu n'omusimbi bali gwe bafuna abali mu ofiisi kubanga waliwo okukuŋŋaanya omusolo naye nga sente ez'okozesa okukuŋŋaanya omusolo nnyingi nnyo okusinga omusolo gw'okuŋŋaanya. Ekyo nakyo gyekiri era yensonga ki nabagambye nti mulina okutunulamu ku budget ey'okumenya abantu n'okubagoba ku ttaka kubanga twagala okumanya nti omusimbi ogwo omuyitirivu ennyo kubanga nsuubira okubanga operation eyo bakitaddemu omusimbi muyitirivu nnyo naye okufiirizibwa abantu kwe batuuseeko n'eggwanga kye ligenda okufunamu eggwanga ligenda kufunamu ki ebizibu by'eggwanga kati nga amasomero abaana basomera wansi w'emiti eddagala mu malwaliro enguudo embi tewayinza kubaawo okwo bye baali badde basooka okukola okusinga kiri. Ekyo kibuuzo kiri awo kubanga naawe bennyini be bamenye bali awo basitwagolinga abaana baabwe bali awo tebalina future bo bennyini n'abaana baabwe nabo kati ate future bagitemeddeko ettaka kati awo bannansi obo bafaako programu ogitaddewo implementinze naye twagala okugitunuulira kitekeka kye twetaaga essaawa eno kubanga Uganda mwagyonoona dda. Abasajja beetunze ku Uganda muganda wange balinga oba abaatuwola ki. Kakati munnange Nabbanja ng'ayogera nti Attorney General yagambye nti Parliament bw'ebanga emaze okwapuruvinga kisafeguardinga against unchecked expansion of government positions. Yagambye while preserving accountability. Gyensonga ki babeera n'ababaka bangi nnyo ab'NRM bafaayo basobole okubeera nga bayisa ebintu byabwe. Okitegeera basobole okuba nga babiyisa. Bo kye bayita okubeera nti okusinga okubeera nti biyise bwe bityo gavumenti emaze gabireeta bwetyo. Kakati munnange ababaka bangi bagezezaako okuopoozinga okugaana ekintu kino proposal eno era nga bo bagamba nti Parliament yali badde retaininga constitutional limits under Article 113 subsection 2 114 subsection 3. Kakati Mukono Municipality MP Betty Namboze yakubye omulange eri ababaka abalala bonna nti bannange tugaane proposal eno tugaane ekiteeso kino kubanga
abo bokka abo bonnyini abaliwo basobola okukozesebwa ne bakola omulimu guno bulungi nnyo. Gwabawo gaapu yonna abo abaliwo basobola okufikisingibwamu ne kiba nga kikwasaganyizibwa okusinga okwongera ku muwendo gwa minisita omusimbi omungi ennyo gugenduke. Era Chief Opposition Whip Paul Mwiru naye bw'atyo n'agamba nti okureducinga number of ministers kiyinza okuyambako oboolyawo okuyambako resources okubeera nga nazo tezikozesebwa mu bintu ng'ebyo ebitalina makulu ne ziyambako ate mu public services, ne ziyambako mu service delivery okusinga okuteeka ssente mu bakozi ba gavumenti be batukakaatikako obukakaatisi ekibiina kya NRM Museveni olw'okuba yalina ebigendererwa bye ye nga ye. Kakati muganda wange kino bwe kityo bwe kyabadde mu paalamenti era tetumanyi kyakukola naye nga Nabbanja waliwo omubaka owa Kasanda County Patrick Nsamba yagambye nti bitwakavaamu ebya rationalization of government agencies nga bagezaako kubeera nga bazigattagatta bazimaajinga okusala ku government expenditure mu ministries kugamba gye wali badde olaba nti eno baagigunjaawo naye kumpi byekolera byekola. N'agamba nti ekyo ate kye bagezaako okuzza essaawa eno ate bamultiplying ba ministers ate Museveni mugezi katayinza okuba nga ekyo yagira eri ng'alina byayagala okuyisaamu eno. Naye Nabbanja bwe yaze yagambye nti nedda ministries ezo ezimu zaali zikola emirimu gyegimu n'endala kati ne kiba nga kyetaagisa okubeera nga bazi rationalizing. Naye nga ate era ku nsonga y'emu na bano ba ministers be batuwa bagenda kukola ki ekyenjawulo ekiri awo, balina buvunaanyizibwa ki obuli awo bw'amaanyi. Kuba ye Museveni agamba nti ayagala mbuno service delivery ku bantu mbu kugambye bannange mbu rationalization process mbu yaleetebwa kubanga waliwo duplication of work mu departments ne agencies eziri associated with the different ministries. Era still kyekimu tebagezaako kubeera nga bakola. Naye kwegamba wano mu Uganda bwe tusanga omuntu nga minisita ate nga MP ate nga alina obuvunaanyizibwa obulala bwe baamuwa mu gavumenti era kabe kasinge bayinza n'okumuwa n'ekifo ekirala kugamba ng'alina ebifo bingi nnyo emirimu gya gavumenti alina mingi. Wano mu Uganda bwe tukisanga nebuuza boogera ku specialization kati lwaki ate oli abeera MP ate ne bamufuula minisita? Tulaba nga kyakijega kubanga yali badde aspecializinga ku kubeera minisita oba okukubeera MP. Kale kwegamba kibulanga nabagamba nti wano Uganda vocabulary yaffe ereka ebigambo yabikyusa twabikyusa buli kimu. Boogera ku security bategeeza kirala, kati boogera ku specialization bategeeza kirala, boogera ku government resources bategeeza kirala, buli kimu kye boogerako bategeeza kirala, bwe mubitegeera bulala nabo bategeeza birala. Naye munnange ebyo bwe bityo bwe byabadde. Ye Kadaga yakomyewo mu parliament oluvannyuma lw'okulaba nti nduza Anita Among takyaliyo. Yakomyewo mu parliament yabaddeyo era yaliyo juzi nnyo era ndowooza yatandise kati naye okubeera ng'abeera kuba kati olwedde ye yakomyewo mu parliament. So nga ate twalabye Ruth Aceng bamukyusa okuva mu ICT bamufuula government chief whip oluvannyuma lw'okubeera nti kyabadde nti omuntu gwe babadde balonze bagamba nti omuntu gwe babadde balonze mbu yabadde ate si ku chief whip yabadde mbu si member wa parliament ate nga kigambibwa okuba nti okubeera chief whip government chief whip olina okuba nga oli omu ku babaka ba parliament. In fact Ssemujju Nganda yabadde agezaako okubeera nga annyonnyola ekyo. Kakati bw'atyo Ruth Aceng, Dr. Ruth Aceng gwe badde balonze okubeera minister owa ICT bwe batyo ne bamuggyayo
kubanga ono gwe babadde bawadde Justin Kasule Lumumba tabadde MP. Tabadde MP kakati ndowooza nga bagala kumuyisaawo bamuteekeyo bwe batyo naye munnange okusinziira ku mateeka agafuga Parliament ne Constitution nga beerambika n'alabika nga yabadde alina okubeera nga asekambulwayo. Kakati bw'atyo Dr. Jane Ruth Acheng ye Government Chief Whip eri gye tubadde tumanyire gye babadde bamutadde mu Ministry eya Information Communications Technology and National Guidance bwe batyo bamugjeeyo. Alright, katusisikane mu bozza vesi dakwane ku Uganda Tulagi nga bulijjo Mukama Katonda akuume.